Oluvannyuma lw'envuyo egyolerekera mu kulonda akamyufu ka NRM e Kamuli ssabbiiti ewedde, abamu ku bakugu ebyokulonda baakwatibwa n'abalala ne bagobebwa. Kinajjukirwa nti mu Kamuli era mulimu eyalugulamu obulamu nga yakubwa amasasi ekiro ekyakeesa olunaku lw'okulonda akamyufu k'ababaka ba Paalamenti. Ono yali bba Sarah Auma, omu ku beesimbyewo okuvuganya ku bwa ssentebe wa disitulikiti eno abagenda okulondebwa olunaku lw'enkya. Kati akawungeezi k'olwaleero ab'ebyokulinda mu Kamuli basinkanye abakulu mu bakulembeze mu kibiina ki NRM okulaba ng'okulonda kw'enkya kuba kwa mirembe. Tuliko n'abantu abaakuba emisango giriwo. Twali mu irregularities edda abantu abalondesa beene. Twali muno abalondesa okuba nga abangi baali balambufumbye bakola. Kyokka era we buzibidde nga disitulikiti tennafuna agenda kulembera mu kulonda kwa kamyufu kano. Era ofisi ya admin nkalu paka tunafuna anatwala emirimu maiso. Tutegeezeddwa nti we bunaakeerera ng'akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda kababuulidde ekiddako. Twasazeewo twawaayo amaina ag'abantu betulikwenda batuyambe okutambuza emirimu egy'akalulu kano paka ekanaawa we beteekateeka nga bo abakakiiko ka Electoral Commission ya NRM. Robert Kalulu, omu ku beegwanyiza entebe y'obwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Kamuli, alabudde abalondesa obutalangirira bululu bukyamu nga bwe baakola mu kalulu akawedde. Kituyidde kwetiirira kudema obutawo kubanga waliyo abayiba obululu lwanakigwanizi. Twetegeike ku DLC1 tumaze okuteekateeka bakwano baife abajja okuma obululu obwo twabawa tips ku waage bayibira. Ye David Kamali agamba nti beetegekedde akalulu k'enkya okulaba nga tewali bubbi bwonna bukolebwa. Banga tutairewo agent babiri buli polling station eri mu Kamuli. Tuli ne ba supervisors ku Miruka. Abeegwanyiza ekifo ky'obwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Kamuli kuliko Sarah Auma, Joel Kibicho, Mark Derek Kibuuka, Thomas Ikang, Robert Kalulu, David Kamali, Kaloli Ndizaala ne Mubarak Ndegu.